ayina gwe yadanyunyuta ng'alinga efudde vampire. Wabula ebyo byali biseera bikaddemuko era ng'emyaka gyali gyetoolodde. Kali banaffe bano bakute kubo okubeera nti no bakomawo ku kazinga. Kazinga kitwalengeddeko omunyuunyuusi. Munange nga bakwata ekkubo okusembera. Baabagambye kuliko amayinja agamu go nga ganjawulo mu malala. Nga toteekeddwa lifuuyisaako. Toteekeddwa. Manyi abantu abamu mugenda ne mubuveeno n'ebikabootongo byammwe. Ogenda eri yonna noyagala obifuuyise kuki. Gyobeera olaze. Naye akazinga babagambye tekafuuyisibwako. Ale n'okusala ezike mujja mwalidde ebikomando byammwe nga babagize. Teri. Munange babuubuka nga basooka bajja. Abamu eryato baalibuukako terina na kupaakinga. Bayagadde dda n'olibuukirako eri wakati naye ng'amazzi gatiisa. Lutuse wano mu mampimpi. Wulira obulamu, wulira obulamu, wulira obulamu maama. Wulira obulamu nyabula. Saasiro w'eryato the boatman. Kapiteeni ali mu cockpit eyabaleese. Ali mu cockpit y'eryato. Gwe osooka okusaasira eyakutekuba okubeera nti n'abavuga. Naye obedda anywa kati ate simanyi oba yena obbalinda abavuge kagende kadde oba yaddayo. Anaddanga. Simanyi. Era simanyi na kumekazi ba planning kumala wano ku kazinga. Naye ng'ekikulu kiri nti bo bazze. Bo bazze. Nga batandika muziki bagufiiringa wulira eddubi. Mulimu n'abatamanyi wuga naye nga bakola kimu kyakugagira. Omanyi waliwo kye bayitanga okusiikuula amazzi. Kamuna agenda kusena gwe n'osiikuulawo. Bakoze kimu kyakusiikula omuziki. Sina muziki guno nabagambe mu bimba. Bazze nagwo. Ono Rasita oba tamanyi kuwuga. Kuba yakyali ku lyato. Rastafarian akyali ku lyato. Akati ng'asooka bajja bakuba eddubi. Baliguddemu n'engoye tunaabirabanga edda. Tunaakyusanga eno tebasaba swimming costume. Wulira Rasita. Mwana n'enkaso kimanyi nti omuziki bw'okuba omuziki omukasi kigenda. Waliwo omuziki omukasi. Omuziki nga gwo mukasi. Yeah man. Simanyi bayaze n'akabanga. Eno ku kizinga tebutera kumerayo. Omanyi waliwo ebiddo nga byemeza buli wamu. Obubanga tuma baana bazze n'ennyashi zonna tebazireseeyo ani ayanga nyota. Bazze Kyakala. Mulimu obuguugu. Mulimu ne Bujjama. Bana bazze Kyakala. Bazze kudigida. Gwera kyo ajja kugira. Akugira. Adamu gwiridde. Abadamu gwiridde. Checho maama wulire eddubi. Segetani. Waliwo abayite eno wansi nga bakuvayo baba. Basogoote. Banange video ekyagenda mu maaso naye bana ekyembadde nkusaba genda wansi wa video eno nyiga subscribe onyige ku kadde then omala okunyiga kadde nyiga olo nkwegayiridde nnyo bambi nkwegayiridde nyigira akadde onyige olo isigade tugende mu maaso video egende mu maaso. Sogotani. Kakati kazinga keeko munaye wo mwapu weggwa nasooka bajja bakyuse ku ngoye. Wa munaye nekiyite kibadde kyangu. Ekibadde kyangu kuba nti kiyitibwamu. Bano abamisawo bazze n'enkota z'amatooke. Gwe balaba edduka nga basooka bava ku maato bakwate kuwa okuvaayo bajje eno ku lukalu. Butandika emiranga. Nabagambye tulinga bakyaja. Kwata bulungi ebirala byonna mubigire kambayambe nako naye. N'atooleddemu wano ekinayire. Kati akazinga okutali nnyumba. Mu bye bazze nabyo ndabamu bigira naye sirabamu kwegamba. Sirabamu nsonga ya byakusula. Wabula ebyo ebiriibwa n'ebinywebwa byo bazze nabyo. Kazinga kiiko. Akazinga kiiko. Kati awo
ebisigadde kuba kunyumirwa biri byonna nno ng'obitadde ebbali Kabito Ronald ogamba otya nga biri tubitadde ebbali Nakate Jacqueline ogamba otya Nabifo Shakiro banakubonzeeko ninga naye kansubira oli ku muzuuli akati waliwo Kagoda Peterson eyo nga tuvuddeyo omunyuunyuusi banaye ku Kazinga ndabanga akyaliyo alina omuti mwe yakampinga omuti gulinga ogulimu oba naki yatuuka kaseera n'amirako n'emirandira kati asooka n'awawamu kagwe awunyiza kiki kyempunyiza kuno ngambadde sikyawunyizaako kasaayi ngambadde sikyawunyizaako kasaayi omanyi okuba nti ali mu muti alinga eyamirako n'emirandira gyamumeramu kitegeeza amazeewo ebbanga asooka n'akuba omulanga banange bawa wa mudo omunyonyoosi infeddu biryawedde eryawo omwapu. How about if you come and we show them that we can dance? Ono kisunsu baba nyashi yaze nayo kalate lwajja nayo abaye no gikozesa. She has to put the nyash at work. Do you see you kamunda be manyeno jeri mbanjagane tunula yo kuna ne rasta kuti ata barasta babera n'ebisima abarasta babera n'ebisima nyabula. By the way, gwe nali eyo ngonyumirwa nnyo filimu za King Vijays na Uganda bino. Nawandi agadde okulaba ku buli obukole yabo ki buli obutuni buli obwomutawaana buli ayagala entuni ayagala action ayagala obusanso ayagala byonna. Genda kunaye ku Play Store ononye ku app emanyiddwa nga King Vijay Movies. Mbeerako nga nkuba muziri enzungu eza buli kala. Naye ng'essaawa zino baba twayise mu Kinnayuganda omanyi kyo kyatabuse kyataami. Era njagala nange ngenda kutandika okundabako omwaka guno omupya njagala nange ntandika okuba nti munaye nange ntandika okubaweereza mu nsiike eyo nange mundabeko ku sikuriini kubanga omuziki guli eno gukuta kati kyusa nkuyisa amasanyalaze akayimba kaali kayimbyeko nga kampola naye nga gwozina supiidi ng'olinga agamba gwe ng'oketeddemu remikisi. Kayimba kagamba nkubisa amasanyalaze naye bano bawulyanga nkubisa amasanyalaze waawa amazina awulira wagasunda ku ddyo ku kkono kisunsu mabega ne maaso ye kugamba yamuweesa ebiri Mukama gwe ŋŋamba gwe balaba bali we bagonyomerwa ejjange tudde eno. Abagezi bali ku kampu eno olaba lasita tukirire ngubonze mpaka egokerera do you see eno mu mazzi bali wali babiibya naye mu mazzi wansi balabibwa bakenekebwa. Bannange omunyonyosi kwali ku kizinga muli wenkijjukira nti omunyonyosi kwali mpulira nga n'ebyenda binneedugunda. Eno bali eno abeesitula beesitudde simanyi oba bakyajjukira ebigambo bya ssenga bye yabagambye ate banaye okumanya bakisunsu bazibu baleka tebaabigambye basigadde. Oba senga abagambye teri kufuuyisa ku gundi teri kusala zike mu gundi mu mazzi teri kusala zike mu mazzi teri kufuuyisa ku jjinja teri kutuukayo nga oli mu nsonga ez'ekikyala. Manyi olwo n'abaami ababeera mu nsonga ng'oli mu nsonga z'ekikyala oba ekyami teri. Bano abaana baze bali siriyasi baze n'obwambe entamu enkozo tezaasomye naye nga bazze bonna oba ku bantu abaze awali amazzi nga bagenda okampinga naye nga baze n'ebidomola aze n'ebidomola bano bali mu kuwaata ttooke. Manyi waliwo omuntu gwe wettooko ddiwaata n'asusa lisuse. Bana bala mwiga okukola emirimu bw'ojja kugwa ku musajja
alinga King Vijay nga kamera akayonjo akawoomu akagonvu akafumbiddwa mu bitiibwa ebyo ebigundi so si bino byoyoze emmere amasowaani nga gonna gagizeemu galeezeemu mwana ow'obuwala okakkanako wansi bw'oba ng'oteekateeka ebintu ng'ebyo naye wenna n'otumbeeza eri abali eri emabega babeere ng'era kati waliwo obububu bw'obwo wali serious. I have to let my boyfriend to know that I'm this way. Kati ate abavubuka beewala kimu kulaba ng'otudde weka ate nga kakala keeko gwe why are you sitting alone? Ndiye waliyo abantu abamu nga naffe tuli eri ffekka anti nze njagala kubeera nzekka nze byabangi tebinkolera ayagala kubeera you don't have to be this way alone. Kyembadde ngamba nti abalimba bo bayinza okuba nga bodduse naye ate abazze eno bo si balimba yoli abazze eno bali bameka dongo eriba erina okuba nti egira tosobola kubeera eno naawe nga abantu tuli eri ffekka ng'ate nammwe muli eno mweka mba nina okujja ntubeera eno ffenna tesobola kubeera ffenna naye lwaki towulira even nani boyfriend bali ndi musindika message mugane nti nagenze campfire kagundi ke yayambadde koogera kirala nange ozeemu bubi oyo yagenda atolotooma musajja owana maddala tolina kuvaawo naye bakugoba tovaawo olina okwogera mpaka naye okumanya n'amugobye naye alayika agobye kyokka asigadde ati nodde kyokka kati gugendedde ddala I was just kidding. Ntunoosagako obusaazi n'omugamba nti no togenda nti no twagala beere no ffekka nfo kyabeera eno tubeera ffenna naye agenze bugenzi kati omusajja amuki omusajja wana madala tovaawo beerawo mpaka oba ki beerawo oba bakugobeseza muggo beerawo mpozi nga Jambia naye munange kazinga keeko kakakamu oyinza olowooza oba olazeewa rasita ali eno agoba ayongera eri ewaziivu yerasita alasita baba jakujaku emanyi nti no gye tutusettanisa okwerayo ffekka ekagga tontwala ewazibu ngalwaki kyanga gwesooka enkolako ekiri ebuziba yankolako ekiri ebuziba bayamulaga kiri buziba kikane nga tobadde ogirese nze gurasita yandinvuddeko nga sina manyi bagamba olaba kapa ekwata emmese naye ate nanegizanyikiriza eba ekkusekusemu naye ngaera enaagirya gyankolaga ekiri ebuziba okimanyi nti eno ebuziba tubeerayo ffekka tubeera anisiini okakasa alasita tetulimba maani bali baveeko gwe buligomanyi omulasita naera nange kumpi eraninga alasita byange kala mpaka agumya awo otekedde ensonga we bali kusomera baluwa mu baasa mide rastafarian nze kanze yaze anti akuba the height yango gwe tomalayo ebya height tobyogerako you know rasta aleeta buziba batandise okubeera ababiri omukazi be yabagambye nti tebikkirizibwa omukazi yabagambye ebyo ebibiri tebikkirizibwa munange ng'obudde butambula kati twavaayoko ne tulyako esayidi emu gye tusanga mwana mulenzi Kasirye John Bosco atuzanyidde no firimu Nkuyanja ale nga kyenyinza okugamba ajja kubeerayo ne mu Kina Uganda Festival ekigenda okukwata ekkubo okubeerayo mu mwezi ogw'omusanvu omwaka gw'olimu kale waliwo omwami yuno bwene yajjako mu kifo kino ng'aze okubeera nti no bamuyambako mu byenfuna naye ate ebyenfuna byatambulamuko katini
tebyatambula kiriya. Naye Awo n'amugamba gwe bw'olaba nti watandika okulaba nti akasente kawezeewezeeyo banaganya gwe n'osulayo olwanaggamba buli kimu n'okivaako. Naye ate kyolina okubeera ng'omanya nti ebintu bye nakugamba okukola okusobola okukuuma ennyingiza ye eya ssente byali birina okusigala nga bigenda mu maaso. Mukulu Bwene genda owulidde? kagegakoma Amugambye ssebo nakwate kuwo ne nkugamba ebintu by'olina okukola ne nkuwa n'ensuwa ng'olina okubeera nti ogiteekamu amazzi buli kadde. ate nga alina okuyigira Oli ddungu gwe nakuteekako alina okuyigira ssente anywa mazzi gwe walekeraawo okuba nti oteekamu amazzi. Tokyamunywesa. Tegaba mazzi meeru, gaba mazzi mamyufu. Yalina okuwa jjajja ddungu mu nsuwa. Kano omwami yajja okusaba obugaga ne bamuwa akasuwa ne bamugamba olina okubeera nti oteekangamu ebyokunywa bya ddungu. Kasaayi kati gwe walaba ng'ofunyefunye ku busente tokyateekamu n'eddungu kati bye yakuwa atandise okubikima. Atandise okudda ng'anona ebibye. teekamu amazzi mu nsuwa teekamu amazzi mu ndeku ne mu nsuwa Okitegeera ekintu ekyo bwe zinajjula olw'ensonga owulidde olina okubeera nti oyongera okubeera nti onywesa jjajja ddungu. Ekyo njagala obeeraawo ng'okitegeera. Bwene ng'alaga nti ategedde ng'avaawo. Kale tudde eka kana akabubu akaana ak'obuwala kali wano. Mukulu wako yagenze ku gundi, yagenze outing. Kale wano kali mu kyesuubo kabuloko kimu kugenda mu bouncing castle. Manya nabo mu kyalo bende ngeje batetenkanya obulamu. Gwe gy'obonaabonera n'abaana mbatwala outing, mbatwala mu bouncing castle, mbatwala mu byesuubo. Ye akisiba waka. Ati muzeeyi Bwene ng'asooka akomawo eka. Ye taata w'abaana bano. naye gwe weesuba Gwe buli saawa kwesuuba. Mwana gwo n'olivayizinga ddi ku bitabo. Taata tuli mu holiday kati mba ndivayizinga ki? N'omutunuulira. Kati lwaki oba tolivayizinga ku ssomero ogenda kuddayo naki? Njakutiiga ebyo n'aba nsanzeeyo. Be baana b'ennaku zino. ntakikolangako Akati yerinda ku muno yali wa Jane. Anti simanyi naye yagenze outing. Jane yoli kisunsu. Yagenze. Yagenze okuva ku makya paka saa zino nga takomawo. Kale waliwo kamere y'obubagize. Muzeeyi akamere gye kali naye mimonde. Enva zonna akaana kaziwuuse. Mukulu wako yakagamba ebyemmere bye nambi kukwasiza gwali ni jaji. Enva kaziwuuse. Ayiseewo mimonde nga miruma. Kakali tukomawo Kazinga. Eri muzeeyi Bwene atandise okweralikira ku muwala we. Kumbe muwala we waliwo amuleese ebuziba gwe. Okimanyi nti we tubeera neeno tubeera ffekkeena. Aye wano amuleese. Munange nga batandika anti kakati nze mwana nze golaba neeno mbuluku ataayiza kisunsu. Amutaayiza. Baatugambye gye tujja eno tulina okubeera nti no twebeereramu. Nga twebeereramu ki nze mbuluku nga siteralimba jangu gwe. Kisunsu bamutuuziza ku jjinja omukazi ge yagambye. Bali mu kumugamba ebigambo ebirabika okuba nti era bimutwala ku kirala kye yagaanye. Munnange Kazinga kiiko. Embeera yako yonna yiyo. Batudde bulamu babunyumiddwa. Bukimu bakyeyagaliddemu. T-shirt yayambadde namba 12 ekiraga kakati ng'aliwo abajja gwe. Kimanyi nti eno naffe tuze buzibu bwedda ndiyerinda balasita atwala ebuziba nze ndyeri sitwala. Amaaso ago gagenda ne gagira gonna ne mpulira muli nga buli wengalaba nkyamuukirira from up to bottom. Naye kati oteesa kyenteesa okimanyi oli mula yogera nga tokwatako bajja kutuula abeeri baani teriisha abaana bajja ku lekagwe teri baana naawe speed wano chapu nga tugira ayagala kusuna ddungu siina gwe ndaba teri aliyo gwe manya kimu nti nze ate nakutademu ssente okugenda Kazinga toyagala nviiremu awo naaweesha anange nze kyokka gwagalako gira teri byakwekwata mu maaso kazi mukulu ali wano mbu naye kale asooka gyalookinge
Adungu nation. Kumbe mama ze uwenze mama yui aladage misana tuku zirategedde omanyi waliwo abajja kukapatenga kano waliwo abajja kapatenga kano nga baze naye ng'ekituufu kiri nti bo tebaze na baabwe nga yaze naye nga teyaze nawowe kati nga ye ali kushuwa nti naagenda kubeera musumbuyi kadono yaze musumbuyi kakati kumbe omunyonyoosi yono omunyonyoosi bamuwawamudde mu kiro bannange olaba eyitibwa emiranga era ng'olina King Vijje nate the voice of the people for the people to the people. Kina Uganda kyo nagaye tukirabira ku application eyitibwa Uganda Movies ku simu kweri ku Play Store wajjajjawo mugambe kojjawo mugambe nessenga n'obububu bwo bwonna. Munyonyoosi yawunyiza akawuko k'omusaayi ku kizinga nga kirabika kabadde kamaze ebbanga nga sikaliiko. Omanyi omunyonyoosi nga amanyi n'okuzza obwenkulumu azza obwenkulumu n'azza ne kasaayi ke yanya omwaka guli kyo bula abadde bamusibira akazinga ndowooza nga kwali nga tasobola vaako ate n'atambula ate tekuli ntambula zimujjako nga kyamusibiza wano kazinga yengaye nga yeesibirawo kati yasooka n'azza obwenkulumu alinda obudde buziba ayige obudde bukyaganya oziba budde buganya oziba naye nga yandyagadde ogenda okufuna afune natandikire wani ndebuzibe nga mpulira bukyaganye nga mpulira oluyonta nga mpulira oluyonta akulira oluyonta. Omunyonyoosi ali ku kazinga okuli abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Kakati jjajja Kasirye aba ali awo alina endabirwamu ye wano emmenge ye endabirwamu emmenge ye n'emulaga endabirwamu emmenge ye mulaze mbambi babuwe kijja kitya kiyinzika kitya kisoboka kitya kyo ddala okuba nti ozza engulu ani akuwa wamudde tobeera ng'owunyiza akasaayi nga nakusiba emyaka mingi gulinga mu musambwa ansule toze kuwoolera bw'omanya ojja gyendi nze nja kuddamu nkuzingire mu gundi nja kuzingira mu nsuwa tojja kuddamu kulaba musana nakusibira kazinga olw'ebintu bye wali okola tokala toolyawo ogira kati omwami ali awo tategerekeka oba musambwa oba muntu naye nga munyonyoosi kati yali ndowooza alirisa abantu akakanja. Omwami ono jjajja Kasirye n'amusibira ku kazinga nga talina vaayo anaabeera ku kazinga okupaka kati ate kirabika kyobola abateekako emizizo ku kazinga teri kusunira kaadungu kyekikulu teri kugenda n'ofuuyisa ku mayinja gaayo teri kugenda kusala zike ku mayinja. In fact teriyo kintu kya butonde kyonna kirina kubeera nti no kikolebwa ku kizinga kuli mulina kgenda ne mukola ebyammwe nga temuyiye musaayi temulina kikufulumyemu ng'omuntu kisigadde kazinga. Awo omwami oyo omunyonyoosi asobola obbeerako myaka na myaka. Kali bano banaffe abaze kazinga kirabika balina ekimu ku ebyo nga baakikoze kubanga siku zino kapozi ezibaddeyo either nga baasunye adungu ye mbuuzi osobola okubeerayo n'otaagira n'otafuyisa nga tonywa osobola okubeerayo n'otanyiiga nga tolya bwazibaziba muko maama wulira nemala nkukwatako bwepaba nemala nkufunda nenkufunza bwepaba basooka bagubojja wulira omanyi waliwo akaseera wowulira omuziki nga gutandise okuba nti guva eno wansi mu gundi mu bukongovule nga gutandise okwambuka omuziki we gutuukira okuba nti wulira gunandwaza ne kanzunzu koona ebinyanyanyanya byonna bazze nabyo binyanyanyanya basooka ne bagubojja ne bagubonga ne baguligita ne bagukyeza ndeeta enowo kati ndeeta enowo ogulaabwe nguletewo ogulaabwe nguleeta nga nguleeta bakuteziri sinzi ebinyonyi byonna bazze nabyo kumbe
omunyunyusi, omunyunyusi abalaba, omunyunyusi abaziga, omunyunyusi abakenga, omunyunyusi abatadde mu sabbaawa. Tebalabayo, tebamanyi. Baana bali wano obuwala abaaki basooka ne bagubiibya ne bagukyeza ne bagubonga ne baguleeta ne bagutwala ne baguzza ne bagusomba ne bagusomba ne bagusomba. Bonna omunyunyusi ali wano abakeneka abalabalamu endyaze mmeka ebyeggulo 7 ebyemisana 4 ebyeggulo 7 byemisana 4 kubanga emisana atera kubanga yeebasi tatera nnyo okulya misana kati ekyo bola ebyemisana abala 4 byeggulo 7 wootuukira okkoona okuzina amazina amaganda kubwe paba. Kona 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 cheza cheza cheza. Omunyunyusi abalaba, omunyunyusi abaziga. Leta 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 kyusa twalira mukooli nange ngoye. Aliko binabameka byeggulo 7 ebyeggulo bimba nfuula 6 ebyemisana mbifuule 5. Omunyunyusi muyonta. The nyunyusi is very very sassy. Era we bwawungeera muwe buti nazo obwenkulumu nazo obwenkulumu nasoka ze obwenkulumu nazo obwenkulumu. Omunyunyusi, omunyunyusi muyonta, omunyunyusi muyonta atenga muyala. Watch out for part 2. Omunyunyusi nga muyonta nga ate muyala bigenda kukirawa. Emiranga ye firimu obadde ne King Vijje eddoboozi ery'abantu era nga tugenda kuba tusinkana mu kwokubiri tumanye waje bigenda okukwata ekkubo okuggwera. Subscribinga ku YouTube channel yaffe nga tonnagenda eyitibwa Mwanje Stephen Kabanana. Gwe n'omupya gwe yagisubscribingako kakasa nti oleka firimu eno girayikinze nga ne comment otuwadde. Bankumira atakumira maja, atakumira mazike, atakumira binyanya, atakumira binusu, atakumira bido, atakumira so. Mweraba.